expected. Tujja kusisinkana ebisumbuza bulamu bwaffe bwavu, kuyiganisibwa mu by'omubiri, mu by'omwoyo oba mu by'enjiri. Tujja kuyiganisibwa oluusi tulina ebirowoozo ez'enjawulo mu by'obufuzi. Tujja kuyiganisibwa mu mbeera zonna. Naye Sitefano omutuukirivu omujulizi atuyigiriza to stand firm in faith, to be courageous, to witness the risen Christ. Reverend Father Ben Mugerwa akulira abavubuka abakatoliki mu Uganda akunze abakristo kanga beeyiwa mu bifo ebyenjawulo balondera nga basobola okulonda abakulembeze bwe baagala kubaweereza obulungi. N'abagamba ke kano akaseera okaba nga balonda enkyukakyuka era ng'enkuba weetonnya balonde ambuleera. Era bano abagambye nga bamala okulonda bame kuva mu bifo balonderamu basobole okuuma akalulu. Agamba abantu bannyo beemulugunya muno, waliwo obubbi bw'obululu nga ke kano akaseera okaba nga buli omu akuuma akalulu ke okaba nga twabeerawo akabba. Tugenda obudde obw'okulonda mbakubiriza tutuukirize okukulira okulonda. Tugamba nekulanga era tewali kigenda kukyusa, genda olonde. Katikkiro yatugambye tulina okwogerera olina ennyumba yo, ng'ennyumba yo ogigasa katugambe oluliwana kyuma, abalala nga balina ez'ekyuma ng'ata waliwo abali ku kyalo. Tugamba nti nze sijja kugala muki kubanga era omuntu yagirakola ki awono olugi lukole ki egali. Ate era kakusikirira tugamba wetugenda okulonda omuntu alina okola ki okubeera awo webalondedde naye nga tusemberedde nnyo wali bakugamba mitazimika emitaza eyokonstitution yegabo ya Uganda ati ekigambo ekyazisa abakumakabulu kubanga abagamba bangi abakalula ki bangi ne Pulezidenti Museveni akaawo okuba akalulu. Olwo kirungi nnyo olulimi lwonna olulungi lugere kubanga ki akalulu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Okwogera bino babadde mu misa y'okubatiza abaana ku ekereziya ya St. Paul Catholic Parish esangibwa ku kyalo Wantoni mu kibuga ky'e Mukono. Era nga Father Moses Obofa akulembeddemu misa eno asabye abakristo kanga beekwasa omutukuvu Stefano basobole okuyita mu bizibu ebyo ne bibasoomooza omuli obwavu wamu n'okubonyaabonya abantu okugenda mu ggwanga ennaku zino. Stay
abasere batudde tulina okubasiga omuzigo ogwabalonde mu kifuba omuzigo ogwobasitaani ekereziya akukuumana w'ekereziya naye omwana wa Katonda mwebeeko omukalo naye ate mukyaliwo obuvunaanyizibwa olw'okutuukiriza abaana abo bakuye mu kukkiriza bwebanafuna mubagunjule mu byeddiini ate mubasomese ne mu kilaasi mubawe n'ebyetaago muteekerateekera abaana bammwe. Ekereziya yaffe olwaleero atwadde omutuukirivu Siteefano omujulizi omubereberye. Tunaba kwekulira lunaku luno muzikirize kwayo tutebere mu buyimba buno bwegenda okuyimba bano yajulira Kristu mu bigambo bye mu bikolwa bye n'ajulira Kristu. Yayatulanga mu lwatu bayagirizanga mu lwatu nti Kristu ye Mesiya. Jesus Christ is the Messiah. Niwankubadde bangi bati bagala kukiwulira naye yayigirizanga mu lwatu. Siteefano ono wabala okuyigiriza byeyayigiriza ne binyiiza abantu bangi ne baleeta obujulizi obw'obulimba. Omusajja oyo yakuma Katonda n'ebintu bingi bye bamusibako ne bamukwata ne bamukuba amayinja n'afa. Naye bwe baali bamukuba amayinja Siteefano ono bambi teyabaddiza teyawolera okujulira Kristu. Ekyokubiri, to be courageous in trials. Bajja kutuusibwako kino kiri naye tubeere bavumu. Let us have the courage to witness our faith. Emirundi mingi abooluganda bangalwa ogenda kufuna ebisoomooza obulamu bwo and deviate from the faith. Njala nnyo ekyokubeererako kino oyagala n'alwala bw'amala okulwala bagezeko mu basawo ab'ekizungu baba ti obulwadde bubuze munene ajja mukaka obaye omukolire obulwadde obwo bwe bwatajjajja naye otegendereza nawe ogenda kufa. Gende omusawo ogundi mulina n'amannya musawo Kasambalyanda, musawo Mutuulakungo, musawo so and so. You've deviated from the faith. Siteefano omutuukirivu omujulizi atuyigiriza era atusoomooza okunywerera okukkiriza kwaffe. To stand firm in the faith. Sometimes there will be persecutions here and there. Muvandi tuwulidde Kamwaffe Yesu Kristo ng'atugamba nti apa bajja kubatwala mu sinagogi mwerinda abantu banaabatwalanga mu nkiiko banaabakubiranga mu sinagoga zaabwe banaabatwalanga mu maaso g'abaamasaza ne bakolako okubeera nze mubeere bajulizi bange mu bo era ne mu baamawanga. Let us be witnesses. Tubeere bajulira ba Kristo mu bikolwa bye tulira Kristo mu bigambo bye tulira Kristo. Ekyo Siteefano kyatuyigiriza era kyatusoomooza olunaku olwaleero. Olumu twaza omu yali abatiza nga bwe n'abatiza bano twaza okugenda kukalaaga bannange tutera okusiba abaana baffe ebintu ebitategerekeka mu biwazo naye nga wadde omukisa mufulume ebweru mubijjemu oba mubyambule oba mubisumuluze woteva abakugenda ne bafuluma ne babijjamu kyalo okunalaga sijja nzono jajja akuuma ajja kukuuma omwana wange kibikireera bingi wala n'abagamba bannange nno abagaana ebira batukako mwabamanyi wala n'agenda maaso
ezaako yabakwesa ekifaaza omwana gwe wabatiza afudde nga ye omwana oli kulooza faada yalinnyali naye yatya okulinnya oba olowooza bayinza okumukuba naye mu bulamu bwaffe abooluganda gezeza mukuleeta ekyo nti oluusi twesiga ebitaliimu oluusi ekigere kitadde eno ekirala tukitadde eno yenda okwenswa yenda okwennyama enswa ogyagala okwensi nenya ozaagala n'ennyama ogyagala kristo omwagala ate n'ebikulu ebirala bitagenda okukkiriza kwaffe awo let us be firm in faith Sitefano kyakiriza yatuka n'okutwala obulamu bwe okubeera ffe amina okubeera kristo n'awayo obulamu bwe to have courage in daily life oluusi bulamu bwaffe tebujja kutambula nga bwe tubibala abamu bagenda ne boogera nti obulamu butambula nga bwe nabubala that's well and good twebaza omukama naye abamu tubiza obutatambula nga bw'obubaze there will be some challenges here and there naye mu bulamu bwaffe let us have the courage in our daily lives. Being a Christian is or should be a full-time job. Committed Christian should be a full-time job. Ekyokubiri, trust in the Lord. Let us have trust. Twesiga Omukama. Mu byangule mu bizibu, twesiga Omukama. Osobola n'okwata ekizibu, why me? N'obuuza Omukama lwaki nze? Omukama have all the reasons why you. Let us trust the Lord. Above all, let us be forgiving. Stephen, he was praying for them. He did not revenge at any moment. Naffe, mu mbeera ey'obusungu, mu mbeera ey'obutategeeragana n'abantu bannaffe, let us cultivate the spirit of forgiveness. Nkyogera bulijjo, forgiveness benefits you more than the forgiven. Onaagala okusonyiwa, ojja kukaddiwa, kubanga ojja kunyakunya feesi, you are 16, you look 40 because you have failed to forgive. Buli lw'omutunulako n'onyiga, buli lw'omutunulako ng'ali bulungi gweno ng'osiriira because you have failed to forgive. In this moment, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, let us learn, let us cultivate the spirit of forgiveness. Amen. Ate nga tugenda mu budde buno obw'obululu bwa Kristo baganda bange, wajja kubawo embeera, wajja kubeerawo tension, wajja kubeerawo okusigangana, but all in all, tusigala tuli ba Kristo, tusigala tuli bannayuganda, tusigala tuli ba family, tusigala tuli ba community members. Let us cultivate the spirit of forgiveness. Forgiveness benefits you who are forgiven than the one who has been forgiven. Twesabire Omukama atuyambe. Mu mbeera mu budde buno obw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, tukize Kristo azaalibwe obulamu bwaffe, twambale ebikolwa ebirungi, twambale obulamu okujja mu bulamu bwaffe, tusobole okufaanana Kristo wano ku nsi ali mu kukolerera obwakabaka obw'Omukama abeere nammwe. Katonda w'ekisengekakoma yasaasaanyizizza ensi ng'omwana w'eyefuza omuntu olunaku n'olutuufu n'abuliza ekigambo eky'okuzaalibwa okw'ekitiibwa obutegeezezza y'empise emitima gy'amwalimu n'ekigambo ky'empisa ennungi eyayitangalayikanaategeza abasumba ettessalonike eringi gy'azaaliddwa y'omulokozi yennyini abaliza emitima gy'amassanyu abakule balangirizi bamuleetera akasanyusa
omutuukivu guba